omanyi kye bayita okweggala omulalo ate ng'oli mukazi fe abasajja kyanguwa ozizika muzizi sooti nga kiggwa naye omukazi gweokimanyi ekyo egenda maaso yajja n'obwokulya obusikiriza obuleeta esantiriri omulalu ono naye yematira engeri ya sonde kati amuwa obwokulya wekoza akikwata olusuuta obujeewa engeri ya sande engeri ya sande bannange oba onywanywa kya sande amwetedde n'akokulya asooka kwetegereza kino kyekitangazo mwe yalabiranga abaegypti nga walwana n'abamerika esoda nga basula ebyokulya akabeera yakabakanga makwanzi naye baaba awunya atunulanga ekikami bigenda kuggwerawa era nga tugenda maaso n'agamba ziba z'abaana abaffe abawano nate okuva banaffe ababumala films in conjunction with Bumala Studios nate ekyalitandikwa Rafael Busulwa film Rafael Busulwa Nicholas Oketa mwana mulenzi ku screen yakomye mu kitundu kino ekyokubiri so nga kabalungi Marion nesagala bamukunyumiriza entandikwa ekifaananya Iraguha Moses mwana mulenzi Iraguha Moses ekyatandika Shayaya Morini mwana muwala sagala kendo osubwa abaana abafa bawano Nakawesi Florence tukyatandika butandisi butereevu ku Moon TV nateranga buli wetuli Namanda Aneti etandikwa ekifaananyi egenda maaso mpola sagala kendi osubwa nate omulyamere ekitundu ekyokubiri omulyamere patu gyetwolekedde okusinzira wetwakuma story ya Rafael Busulwa ne script ye etandika butandisi Julia twaleka mutaka musajja bamugambye akomeyo wali omulambo nga bimusobedde eka ne mu kibira musajja watu anoonya ekyokola tamanyi kyazaako ande bukyayepanka olwamukeeredde nabagamba abalina ebizibu temwetolako nga Ssaalongo omukasa waali okuva ekyagwe nabagamba oli ne waba yakuloga atya asooka kolako n'otera osasula olabanga embeera evuddewo oba sente zezaagaana omala kuzifuna bweguba mulimu gwagaana omala kugufuna bwaba mukyala yanoba n'agenda amala kudda aba mwami yagenda amala komawo bingi nnyo nagamba omala kulabako nga kikolere nolyoka omusasula akasente ke yita ku 0748 93 96 0748 93 96 oba 0779 Kano omusajja watu ng'asala wakibirika n'omulambo gwa Bulenda bannanga agutwala wa kiki ekigenda okuddirira nga munanga asalawo agende n'omulambo ayingira ebitooke etandika butandisi tudenderi mwana mwala Wini nange eri mwana mwala pisi sore pisi ate buzibu ki nange nkubulire bannange gyazimira nagenza okulaba ku sisita wange wa senga ng'anyombula bananyanukuza bisapatu na bigato ku mugongo ngeze bugenzi kulaba ku Wini kyankoze omugongo gwonna kati mugongo obadde kyakoze ekikwendabayo gwonna gulungudde ono nti yeyeyeye Katonda wange agamba okulabula bimuganda onakuba ebisapatu ebyenkaniddeawo agamba leka kwesiba ku bantu batakwagala fe abakwagala weetuli omuntu wakulaga ntakuliiko naye mulaga embwa ayi munanga ate nakola kiyesenga wange tukyagitandika butandisi omulyamere ekitundu ekyokubiri nagamba ku Moon TV budde bwokka bwokwata ono omwana ajjukira twalaba ayina gye yagendanga ewagambibwa okuba ndi musawo oba musambwa simanyi naye bamugamba ajja kubeera naggwano kati ng'ayingira olusuku oba yali ali mu lugendo lweyongerayo oli ayagala omufuula naggwano kuba abantu balaba kutambula naye munnange bingi ebibatambulirako abantu balina ebizibu byotayinza kumanya ate ebizibu byaye baagala obiteeka mbalala kakati mutaka akyagenda maaso n'okubonabona n'omulambo guno bamugamba akomewo agwetika afune wagutwala
kyokka mu lusuku lwe lumu lwayingire nono omuwala Jasmine waali kati agenda okuza amaaso ng'amulaba. Jjukira yali yeewala kulaba nga tewabeera wamulaba ng'agwa ku Jasmine. Teyalaga ndi asitudde mulambo wabula alaga ndi alinga ayagala okukaaba. Ono ni omuwala gwe yeetisse amutwala wa? Omuwala gwe yeetisse amutwala wa? Eyamukubira essimu teyamumanya. Ng'amwetegereza atwala omulabe kabali mulaavu. Yenfudde ng'atamanyi naye ng'alinga amanyi. Ekyagenda maaso n'entandikwa. Nabagamba Salo ng'atasaba ssente musajja wankiza asobola okukolako n'oddabuzi n'omwebaza. Bwe giba mirimu nga gibadde gyagootaana. Ebizinensi yo yali ekola agitandika efuna bakasoma kyafuna. Gw'atandika empya olaba bulabi byoguze nga biri awo ng'obyeriira. Nagamba okola odda mabega tebakwongeza mu Salo okoze ebbanga oyagala kyusa ku mulimu ogwo okyusa okola omulimu omulala ng'ofuna obiganye. Nagamba mukubire essimu eri 0750 014 oba 0752014999. Ng'oyinza okugamba y'omu ku bakola bali ku district. Kati mwana Weni yali atandise okusimbamu. Deno. Onaamugamba muganda wo PC yeekoze ku district. Yabadde atambula deno ng'oyinza okugamba yakulira ekitebe kya district. Banne omuwala yeetaze ku district. Amukakasa obulogo naye nga mukazi otalina n'omu yali aloze. Katonda agaba omukisa ate Katonda gwe yawa ne bwologo bumala biseera. Yamugamba muganda wange natunda PC nga ndaba dde eri oli omuwala nga mu butuufu obulogo bumuzunza tatereera wamu. Lindako. Okugwana kayinza okuba kagenze nga kadde kagala kwetega RDC. Naye okimanyi nti nakakana kadde kagenze kagala kwetega oba oli awa RDC. Akubanga ate talina gundi. David yabadde ayagala kuyisa. Tayinza kubeera nga obamanyi ne maama we nga tayinza kubeera awo nga talina gyayinza kuyisa awaawo. Kubanga Ndeesa gyabadde yeeyisaamu ng'azunga buzunzi alinga mukagwa mindi adde eri tebamwagala. Tukyatandika firimu eno Sangalo gisube nagamba z'abaana bafa bawano ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyomulya mmere. Nagamba gwe wenna ng'oli olina kyoyagala okwebuuza leka kwetuulako ebintu by'ensi bino okufuna omala kuteekayo omwoyo ng'emiri ensanafu. Kubira omusajja ono akubuulire buli kimu ekikuliko nga tolina kyonyeze. Akubuulire kino kyava ku kino obadde bwava ku kino okusiraana kwava ku kino okudda emabega kwava ku kino agenda bigamba byonna nga tolina kyonyeze. Nagamba esimu gikwata eri 0743 79 848 oba 0704 37 0704 37 669 oba 0743 79 yogera naye. Kati okudde eri mwana mulenzi yagezaako kubeera nga aziikira ddala omulambo guno naye nga tamanyi bw'agenda kiwoza, tamanyi lwaki aguziise. Ali awo ali binsobedde musajja wattu ali aganaga aziise omulambo naye ataakaaba yekka, tamanyi bw'agenda kikola. Omanyi okukozesa ekintu nga tokyagala. Nagamba zino ziba z'abaana abafa abawano obudde bwokka bwompa ne tulaba ekiddirira ate ngeri kutusiddwako Jolo Quality Properties. Nakugamba bali Kyunga Vision for Africa so nga ateekireko basaa kukyereka shopping center duka na masamu mukaaga level ya kubiri bali opposite ne Portobello supermarket. Kali yaziika omulambo ekigere kisigala nga kiri kungulu akirinnye ekigere kibulirayo akizaako ettaka paka yakisotta omugere akibulizeeyo ekigere kya mwana mula yamuziika wano. Agenda maaso ettaka n'alikoona. Nagamba bwasani tugenda mu Jolo ofuna poloti ezaakakadde bannange gwe naatafunanga poloti ng'oli okaaba asimanya ab'ettaka bayaye simanyi jangu mu Jolo. Banne ettaka lyakakadde ate nga lyalaali. Jolo njirangidde ebbanga buli gye mpita mbagamba Jolo n'abamu beebaka. Kubira Jolo nagamba kubira nannyini kampani yennyini esimu eri 0776 663 ne 881 wulira essimu eya MTN eri 0776 ajja kukwata amangu ku MTN eyo ne Airtel weeri eri 0700 11 04 03 oyogere naye.
entambula zaabwe zitwana obuyina wooli ng'oyagala kutwala kukima mukubira ogenda ogula ettaka afezali tebagiwanze oba okitegeera okitegeera kintu ekyo kaakati bano bateekayo okubeera nga bafuna basale tebasobola olwo lwola duwa basale afazali tebagiwanze nga lufuna basale nga lusobola tusinga okusoma obulungi olwo kyogeeza kugamba like si muganda wange ayinza n'okubeera nga oyo omwana kwegamba alimu ebirala nga temina emukwataganira kyogeza kugamba si muganda wange taata okimanyi kitaata ayinza okukwata yamugamba okimanyi taata ayinza okubeera nga teyazaala mwana oyo ng'omukazi yamusiba omwana abakazi okimanyi basiba abasajja abaana atandise okwegaana muganda we kibi nnyo okubeera muli baluganda muno n'obeera nga omulaba mukamwa mu ngeri ng'eyo nga tomubalaamu nsa ng'omuyita omulogo kaakati yagamba mwana mala piisi mulogo yamuloga kubaze ndaba kaakana emikisa gijja migere kati tegyenkanankana kyobola engalo katonda yazitonda nga tezenkanankana waliwo azimba ey'essubi oli n'azimba eya kibuuyi kimu omulala n'azimba mansioni ate omulala n'azimba ekirala kale nno ebyensi bizibu ono alenera amaze ogenda maaso n'okukola ki n'okubanga munnaye aziika omulamu naye nga talina mirembe musajja wattu nakugamba gwe ayagala obugagga okutali bukwakuliza okutali kusaddaaka okutali kuyiwa musaayi saalongo wekyama ky'obugagga ekyo ekintu yakikolera ddala akimanyi bulungi nnyo bw'akikola embeera yo n'ekyuka ng'omaze ebbanga ng'obonaabona tokwata ku ssente ate ng'ogenda funa ssente ze bayita ssente ez'abasajja bavuga ziri benzi ez'omutawaana ne bazimba ku bizimbe tewegomba solako akulaiti nagamba kubira saalongo wekyama ky'obugagga gwagala embeera ogikyusa okoyo obonaabona bizinesi gwotaana emikisa tolina buli kimu kidda mabega nagamba essimu ye ali ku 0749 58 882 55 ngikuddiramu eri 0749 58 oba MTN 0780 96 94 0780 96 94 mukubiri saalongo wekyama ky'obugagga n'ebizibu ebyo bingi nnyo byakolako kakati mutaka yadde awo essimu yamukubiranga ng'emutiisatiisa aginoonya mu ssimu ye agezaako okwagala okubeera ng'agikubako alabe muntu ki yabadde amutiisatiisa omulambo amaze okuguziika kiki ekiddako whats next bigenda kuggwerawa ng'agezaako gikubako tulengera mwana muwala bannange bannaye ono omuwala essimu ye yennyini yavuga agirina mu ngalo kitegeeza yadde akangakanga andi ku ky'omulambo guli oguziika ye mwana muwala ono we bayita Jasmine yakuba essimu ng'agiraba naye nga tagikwata nabagamba abalina empewo z'ekikanga zibasumbwa kubira saalongo ddungu akolera ku bwereere akolako n'akutereeza n'akuyooyoota fe okulaba ng'otuuka gy'ali naawe agala okwongeza omusaala ku mulimu gwanoonyeza omulimu ng'ebintu biganye byakaata bizinensi ogagala zituke ziganye buli kimu kidda mabega nagamba mukubire ajja bakolako bulambalamba ku bwereere oliddamu ebaza essimu eri 0748 19 29 0748 19 oba 0761 14 0748 oba 0761 yogera magezi naye buli kimu kigenda kudda mu nteeko kakati wana muwala ali eno mutaka ayongera n'akuba essimu wabula nga amulaba abalya mmere bazibu nga gyenkomeza yakuba essimu nga tagikwata nabagamba mu abaana ab'obuwala batakyalira nsika batagenda bannakakande gwe babba ebintu byewaka bakubyeko ssimu yo oli yakusiranya mudaala go mu bizinensi yo toyina gy'olaga oli awo ogezezzaako ofumbirwa biganye ogezezzaako okola kyokola kiganye toyina mwana oli mugumba nagamba agaba oluzalo naalongo kamala byonna ekimuyisa kamala byonna teri kizibu kyakwatako nekisigalawo ng'ozze mu ddiro lya naalongo kamala byonna kino nkulayirira mukubire essimu eri 0749 14 36 eri 0749
nkaaga 14 36 oba 07 85 18 44 ne 08 yogera naye naalo nkamala byonna kaakati mutaka yakuba essimu nga nakyala takwata kyokka bamukwano nuno omuwala omulala mukwano gwa Wini singa otulidde wano wabweru nagenda ekwede naye akanga gwe bayita Erina namugamba kinga otudde wano wabweru kwe mbadde ndi wano nga nkwene nga akantuleko wano ebwe ate munnaye muntu afuna aka fresh air nveyo mwana gwe ova abakwe nveyo mwana gwe kubuza Jasmine kankutuuse ku lugambo mbadde nsinna kubuuza Jasmine kankutuusize ku lugambo nveyo Wini munnange bane nva wa Wini munnange erese essuubi munnange mbeera erese essuubi atandise okusimbagiriza asimbagiriza ekigere munnaye agenda kuwona Katonda mulungi nga waliwo essuubi ajja kitegeeza waliwo essuubi ajja kuwona gamba Wini kyeyagala ogamba Wini atandise okusimbagiriza asimbamuko n'atambula tamanyi gwagamba essuubi omwala ono Wini bwe yafuna obuzibu ku kugulu yaddayo ne bamugamba alina gwali obubi waliwo omuwala gwe yajjawo ne bagamba oyo amujje mu kkubo Katonda watyanga yaloga bawala banne teyandibadde ng'ayimirira naga banne Katonda bannaye singa tabadde Katonda Wini teyandibadde ng'ayimirira omanyi omuntu okwogera ng'alinga akwagaliza naye ng'akwagaliza ntaana ayina effutwa mu mutima gwe mbuliramu mpaka awo yamugamba munnaye obubeera nga busagwa bannaye obanga bamutegatta lusobola omutambuliramu paka okutuusa nga afiiridde awo abantu abasinga balowooza kufa ne balowooza bannaabwe okufa naye nga tamanyi ate ayinza omusooka kubanga ffenna lyekkubo enjawulo kusookayo nga yenze erinawa kati Erina yagamba naye nekirabika nga kituuka ku nze nga yenze wallahi ngenda gye yalirogera nange nendemuddiza sha era wano Basaanongo bempulira balanga Basaanongo mukasa azaayo eddogo nsobola okugenda maaso n'okubeera nga nange ndimuddiza endireeta oyo yakinkola naye nyini naloza wallahi nyange ngenda nendireeta oyo yakinkola nekimuddira n'asooka akitegeramu omusera sigamba nti kyatuuse ku gwe wekka gwe tekinaba kutuukako nkulayirira sinza birekawo kankubuulire Jasmine nentunula butuno tekisoboka ekyo baba bali awo nga kansala nabagambye Ssaalongo ow'ekyama ky'obugagga ate era nga azzaayo eddogo ng'adde bakuloga ne liddira oyo yali kuloga Ssaalongo n'akikola Ssaalongo ow'ekyama ky'obugagga mumukubire oba oli yakola ki yakusindikira bwavu naye ojja bumuddiza yakusindikira bulwadde nawe ojja bumuddiza Ssaalongo ow'ekyama ky'obugagga yakikola enchakeera ate nga ne bizinensi azigulira omukisa gw'obugagga yagulina eri 0749 58 4255 0749 58 oba 0780 969 94 yogera naye kakati bajja ne baga Jasmine yayiseemu Jasmine yekate nga nange wendi kwe banne Katonda yebaliko nosokolinde kuba ne kansala Jasmine yeka yayiseemu kyokka nga nange wendi wandudde Erina yamuganda we guno omulundi ku mundi guno Erina waye kati wayiseemu bannange abalala bayiseemu naye gwe Erina tewayiseemu yagwamu amaanyi n'asembera ndowooza omukisa kale gwakutte balala gwe tegwakutte yagwamu amaanyi kasa yogera mpola yogera nnyo ng'alina amaanyi ekintu kyogera oyogera ekintu ekiri siriyasi yogera yamuganda naye kansala banayogera nga atalina maanyi bannayogera byogera nga biwulikikako ye ne tewayiseemu yagwamu amaanyi sokolindeko bannange ate kapiisi kayiseemu koza obi obutabagambye piisi yayiseemu ebyaddala yayiseemu kuba muganda we yalwala Katonda noza omukisa n'aguzza ku yasobola okubeera ng'ayitamu bane piisi yayiseemu ebyaddala kati ono yeesesa okumanya abantu abalina emitima emibi beesesaasesa yagamba nga kirungi naye nga kirabika tayagadde kya piisi kubeera nga yayiseemu kansala yabasiibula n'abaga kale tujja kuddamu neyeyongerayo n'agamba butereevu ku Moon TV ekutusiddwako bannaffe ababulo batekiniku bali mu Kiwesa nga bakava ku polisi bali kilometers 13 okuva ku Mityana Road bakafuna musomesa emirimu gy'omutwe n'egy'emikono n'agamba bakubiri oyita ku 0752 49
nawe Erina nawe era yakutambulirako ddala mutuufu Peace ayinza okubeera nga akutambulirako Kalogo kusaidi yange buli kaseera gotobera kusaidia yange ate oli mukwano gwange Peace obulogo obumujjudde akukiraba tolina mukaka olusi agenda maaso nakiraba nti mulogo tolina bukakafu gamba oli nti mulogo wamanya Peace kyakola muganda wamanya Peace kyagenda maaso n'okukola muganda we kati ayinza obutatukola ffe abatali mikwano gye byonna bibeerawo Peace yabireeta bannya abeekwasiza bannabwe obulogo naye nga talina mukakafu mintoga ya matama yamugaa Jasmine ntoga ya matama yogera ekituufu nti omuwala mulogo ogera nti byayisemu kati ojja kugenda maaso ogire ebyaswaka banga tomanyi omuwulita muli egayo kumbe mukazi wattu alina mukisa bukisa si ddogo sinkakasirizaawo nze yamugamba kansirizaawo kansala kayogedde nti no yayiseemu ateekedwa okubeera nga ffenna yatuloga tusiraane yagende mu maaso bantu balina endowooza oyina Jasmine yamugaa Jasmine sigenda tula butuuzi nga kakawala kagenda maaso n'okuba akatwemankulirako wekanga oli agudde ne mu byatandiguddemu bw'atomera agenda anoonya muntu amuloga naye nga teri amuloga yenyini alina kwetereeza walaayi naye ngenda muloga ayinaine Peace agenda kubeera nga mmanyiira nga ndi gwaloga sebo ye agende maaso afune basale ffe tusiraane ekyo kikafuuwe mpozi nga sinze Erina kati okudde eno no kyamuluma ekyogamba nti Peace yayiseemu Peace ono alinga yali mukwano gwe naye nga tamwagala abantu bannyo mikwano gyaffe nga tebatwagala baseka kungulu bati n'abenganda gye bali nga baseka kungulu nga takwagalirako ddala nga naye bwajjaawo alagaani akwagala nnyo ono yazika omulambo tannabitegeera tamanyi kyakiddako tamanyi kyazzaako ye musajja atu ande nabagambye Ssaalongo ekyama ky'omugagga essimu ze ziba ziyita wansi awo naye yayiseemu ayinza ati obutamu ne bannange bino byembaze byonna Peace akyagaanye wulira omuwala kyali mu kubo lyange wulira naye ekyokumukolera nkimanyi kyokka bw'atuuka wali Peace n'aseka ikwiri ng'akyaliwo yagamba ikwiri nange sulino nkyali ng'akyaliwo ikwiri nange sulino salimba wallahi Peace alimba nja mukolako kitegeeza yaloga abawala banne abasinga ajja akolako omu ku omu naye Peace ono akyalemedde mu bbala lye bebo abantu bowulira Katonda nga yabawa omukisa nga ne bwokola otya you are just wasting time ojasigala nga bw'oli kaakati mutaka ali alingiza Katonda amuseye nga abyogerako nabagamba Ssaalongo atasaba ssente musajja wa mutawana ebyadda nabagamba banoonya emirimu owandiise application wasoma ondagana nga atasoma buli kyokwatako kikuyita mu ngalo wagezaako zimba akayumba wazimba kakifundikwa kimu kakoma ku musingi ogoba ddiru teziyitamu ebyo biri awo birikifuula ningi tibikutuka kubira Ssaalongo atasaba ssente nagamba akolerako ku bwereere odda kumwebaza bwebaza kiki nagamba essimu eri 07500225 07500225 ne 0752018999 naawe gwe babbye ebibyo oyagala kwata babbi nagamba abazza mu kifo kyennyininyini we bakubbira Ssaalongo atasaba ssente n'okubuuza bwe nti kati mutaka ajja akaaba ati nakulabye kakati bwe yamugamba munnange n'ebizibu byange ko nakulabye ng'olina akaana ak'obwala ke weetise kabadde kabala akyako wadde okatwala wa wadde okatwala mu ssuku katematema kabala akyoya kabala akyakuba naye akakulidde obwongo n'otuuka okasitula nga tolina laavu ande kumbe ande akaava mukaabi alinga mukudaalira ande alina ebizibu byenga ye That was Brenda. yamugamba yali Brenda banna ate bagudde ddi mulaavu ne Brenda What a Brenda. yabadde Brenda munnange eki Brenda kakati Brenda kwataganya muti okwesitula wakwataganya mututuka okwesitula tula Brenda soko mbulire otuuka ositula Brenda mugende mbitooke sooka ombuulire twalawa wadde omutwalawa musajja atu onyiziira mbuulire adde omutwala wa Jasmine. Jasmine Brenda. Brenda Brenda afudde Brenda mufu ogambye ki mufu gwe byogerako bitegeera Brenda mufu Brenda akoze kyafudde kumbe yamuse Brenda afudde She's dead. Brenda she's dead mufu Brenda mufu kati kikyakimuse afudde ki yambuuza ki ekimuse afudde ki yogera nawe nange simanyi ko yendi yogera naawe tovevenga nange simanyi afu
waali tabitegera musajja wattu tutagenda maaso nagambye Ssaalongo Mukasa nagamba agaba obugagga okutali bukwakulizo okutali kusaddaaka musaayi nagamba mwekwate abasiba emipiira egya betingi ajja kubulira gw'onoosiba omutuufu olyoka owangula eddi nno gy'osasula ng'omaze okuwangula olina ddiru gy'ogoba oyagala eyitemu nagamba yitawwe bemala okuyitamu omwaka ezo ziyisizaamu ddiru nagamba atunda by'otunda otunda mmotoka otunda dduuka olina byokola tebitambula nagamba mwekwate ebimala kutambula nolwoka omusasula nagamba akuzza ku mulimu gwe gwe baagoba naawe agonoonya ogufuna mu nnaku 3 naawe gwe baagobaddeyo mu nnaku 3 nagamba gwagala ogenda ebweru kumenya omenye mujenje kalu okuyita ewa Ssaalongo Mukasa yita ku 0748 939 9 oba 0779 47 10 nkubuuza kino manyi bazadde be kali yamugamba nkubuuza kimu omanyi bazadde be kweni sina n'omugwe manyi weewaabwe bane musaamu kuboga neegomba nga ngamba njagala tomanyi gyava ofuusa omuzizi wa kuno omuzisi wano ofuusa omuzisi wa kuno oziika abaana babandi nga tomanyi na gye bava kumbe alabika nnyini yamukubiranga n'essimu ng'amutiisatiisa ye yatta omuwala yamuwa yogati ani gwotayogera ani waliwo awedde ankubira amasimu ani gwotayogera oyo wadde ankubira amasimu aŋŋamba muleete simanyi mukwate simanyi muleete yagambye nzije muziike kumbe yono omwana nnyini gwaliko Jasmine yogera naawe ani wedde akubira amasimu simumanyi essimu yenjiina wano kanjikubeko ndaba oba evuga ng'agikubako wedde ankubira amasimu agaliitiriiti nga ntiisatiisa ekyenda nga kinkankana gano yadagamba buli kimu kyonna kwegayadagamba buli kimu kyonna yabadde abiŋŋamba n'enzika Blenda ani oyo akutiisa naye bannange olwakuba essimu nevuga bannaye yavugira wano esimu olwagikuba yavugira wano eya mwana mala Jasmine yavuga evugira wano mutaka tasaana kikkiriza agenda oli esimu evugira kumpi obedde emutiisatiisa wallahi okumanya ono omuwala muzibu yagiwandiikako mbu ande laavu kitegeeza naye yali yeegwanyiza ande bwala bangi babeerewo nga beegwanyiza abalenzi nga tebabaagala naye ng'awulira amwagala ne wamutulako obutunzi bw'ati awulira ng'essantiririze kadi okuba esimu yavuga ng'eriko ande laavu so nowaffe olina akawuka ono ow'amasimu ono ande laavu alayika weeno kuba ande ye mumanyi ebintu bya laavu byamugwa saidi kono eke agenda maaso Silver tatanikono nga bulijjo kati ng'agyekwasa ogamba otya yeefula agikutte ogamba otya bannange sina buzibu mukwano onasooka ajjaga tuli eno munnaye nga bw'omanyi akakuba kakava okutonya katugenda kulaba byalanki bane ogamba otya hani bannange yemaama omuntu ng'anaalaba okubeera ng'akumisinga ddeyire kale kankulinda oba ogenda kujja nze wendi ate nze nandi wuwo owulira mwana bwala bwayogeza olulaavulaavu nga mulimu n'olugono kati mutakaddamu akuba ku ssimu nga mwana mwala yakavaako essimu yennyini gye yayogererako ye yavuga kitegeeza gwabadde ayogera naye ate taliiyo abadde abuzaabuza ono onendamu n'agikubako nga yennyini gyakutte yevuga yennyini gyakutte yevuga mutaka n'amanya alabika ono omuwala buludde yamutiisatiisa sooka olindeko ekyagenda maaso omulya mmere ekitundu ekyokubiri naga butereevu ku Mon TV nate era nga woli we tuli ng'ajagimukwakulako mumanyira abantu agenda okulengera esimu yateekako mbu ande laavu mutaka agirengera evuga olwanyiga nno nevaako newa nevaako nti bannange Jasmine So it's you. si ekitegeeza yeggwe yenze Jasmine olina kyoŋŋamba ggwe ate abala beekazi Ekitegeeza Jasmine. ekitegeeza Jasmine Obedde okuba amasimu. gwobedde okuba amasimu Why? lwaki
Katolombo ki? Kubira simu mpoze kyamu. Ekubira simu olwokoze kyamu. Jasmine ko bidongama do this do that. Jasmine obedda gongamba do this do that. Kumbe bulijjo. Si kibi andi ate si kipya. Si kibi andi ate si kipya sinze asoose. Jasmine. Gwe eyawadde Brenda yogati. Yogati aliko buzibu ki? Yogati aliko buzibu ki? Alina buzibu ki yogati? Yogati bw'omunywa ofa. Oli musiru. Jasmine, why? Lwaki Jasmine otuuka ku sabweriti Jasmine? Jasmine lwaki? Laba omudomo gulinga gwa kasulu. Akati omanyi Ndowooza lwakubanga gwe kyekinsumbuwa nange. Jasmine buzibu ki wasa omuntu? Simusikuwa muse. Ako Jessica abadde nga kawuka ate sina muntu. Ate mulabe nga kawuka. Ate gwabireeta byonna biva ku ggwe. Gwabireeta okuva ku kisooka ku kyokubiri ku kyokusatu nga gwabireeta byonna paka. Lwaki wagenze to this extent? Lwaki watuuse ku kintu bwe kiti bannange? Brenda wase Brenda wase omwana w'abandi. Buzibu ki? Obadde ki anti? Twamuziise ani yamuga twamuzise n'omuzika ko twamuzise wamuzise nani gwa muzise ng'otandika obala nti Jasmine yabadde nga nziika esokulinde nange ng'otandika obala mu Jasmine simanyi wamuzise nga bwe ndio babadde nga nziika tolina kyogenda kuzza wamuzise. What do you get from this? Jasmine kyofuna mu kino okugamba kyenjagala n'okigendera namugamba buzibu kugamba kyenjagala n'otakigenderako ba n'okigenderako buli gyegwanyiza omulenzi gye bali manya abakazi tebabatondera kwogera babikolwa. Bwakutegenyewe ensikeko n'ogibuuka n'atega enfumbeko n'ogibuuka ng'agenda mu ddogo nga mwambalagana. Wini bugundi bwonna bw'olabawo nze tokyandabawo. Yamugamba ssebo wagenda maaso n'okubeera nga nzombuusa amaaso. Bawini bapiisi bw'olabawo nze tondabawo buli mwalagambako bw'ogenda naye nze nayo negambako yadde okunzikiriza okukwatako yadde okubira ku ssimu kyokka nga nze muli nkwagala wulira abawala. Nagamba olina kyoyagala okwebuuza lwaki ebintu bitambula lwaki bizinesi dda mabega lwaki oli mwavu ebbanga lyonna nga n'abaana nabo boolekedde ekyo kitambula okuva ku gwe ne kidda ku baana so nagamba kubira omusajja ono akubuli ekiva ku kinga tolina kyonyeza akubulire n'ebirala nakugamba essimu ze ali ku 0743 799 8 0743 799 oba 0704 377 nagamba ne 07 omufuna oleke sumbuzibwa mu network 07 3 omufuna oba 07 kuba oyita kuba kati asokuba nga ayogera naawe byonna nina obyeddiza mpaka mateeka kati mwana balagamba agenda kubeera nga atondola omu mpaka ku ntono byonna ne bamutwalako mbu bagenda bizo oba bamutwalako biki naye bakutwalako biki n'ekirala watta omwana wabani banne mbutuufu nabalinze Brenda namuziise ekyaliwo kimanye naye nze nkwagala paka ng'olina okudda ate nja kikola paka ng'olina okudda kutuusa ng'onjagadde ebyokwagala ennaku zino byafuuka byampaka bw'oŋŋamba nti onjagala nina kukkiriza mbu onjagala nga nze sikwagala waliwo omwana mutuufu gw'otunulira ng'akwesibyeko nga ne bwogezaako okunoonya essantiri lye toliraba yamugaa naye bannaye abawala mutuuseewa ku mulembe guno muli batemu bwe muti ebyo byogere nze byange nkigambye sijja kudda mbyakuleekaana ojja kudda oba onojja nompa essantiri oba tolimpe agwana amanya ate ntunulira wali wenakusangidde ng'ositudde Brenda wano ng'omutwala byonna nagenze maaso bebifaananyi wano ng'omutwala okumuziika byonna nabadde nkulaba byonna biri muno era byonna enesimu yabikutte bulungi era enesimu yabikutte bulungi byonna bye wakoze kitegeeza alina obujulizi nti ono ye mutemu okutuusa nga ompadde kyenjagala ng'omanye abawala asobola okuwamba n'akuteerako maddakeesi nga olina okumuwa essantiri ku mpaka abawala ki ekyabatuuseeko ebiro bino essantiri kati lya mpaka yeetega taata Nikolo bwe bigaana nga amunoonyeza ewalala
nga muteeka mukoona nga santiri livuga egenda maaso. Olina okukola kyenkugambye n'ogendera ku mateeka ge. Yamugamba olina okukola kyenkugambye n'ogendera ku mateeka gange saagala byakunneewusizaako. Okay, Jasmine. Tamanyi musajja watu wagenda kutandikira omuwala naaba akulina. Naddala ng'akutadde ebintu by'amadde bakusiba eruzira paka lwakuba muyaganye ayagala afune kyayagala. Otambule, you go. Andi sirika, kugambe sirika. Yamugamba kale tumalirize ogende. Nti otambule butambuzi. Anya nange ntambule butambuzi. Tumalirize omundi gumu gwokka. Simanyi gwotambule nange ntambule ngani gw'omaliriza omundi ogumu. Ompita malayayo. Kinda kuba kyalubeerera wenjagalire santiri ng'ojja nze saagala ebyo mu lusuku oba wa nga nze santiri olimpa saagala ebyo. Mba nkugambye kola. Buli kye mba nkugambye okukola oba kubuuka mu bbanga. Nti never. Oba kwekweka mu nsonda. Koma. Tebirina kkomo olina ogenda maaso n'okunsanyusa. Nze. Ate nakugamba dda n'ogaana ina mulengere ina bwali omugogoofu n'akalevu akajabini abo wala balina abasajja baye balaba nga bagogoofu naye nga bwemwetegeza temuli bugogoofu bwamulaba mutaka bwatunula mu mugogoofu akula ebi munange kati kano wena butimba ku TikTok tukyagenda maaso byonna ne ku Instagram kati yagamba yagenda mutimba ku TikTok ne ku Instagram atuukeyo kitegeeza abaakulina muganda wange nabagamba bagala okwegatta ku bumala abazanya bagala okwegatta ku bumala ontegeero nagamba ogenda kuba essimu ya bumala osobola okuba nga otumbula talantayo ng'oyita ku simu eri 0742772000 gikwate 0742772000 gikwate njiddamu eri 0742772000 nawe komawo gyendi mutuufu abalaba katakwagala bwebeesibirako bwera ekyo kanze ne santiri nkwagala ngenda bisangula kitegeeza byonna byonna kale singa obukkiriza bino nagenda bisangula okkiriza onjagale twerage santiri nze mpulira nkwewulira baneewulira mazima ddala akafuba kabaatule mane mwana gwe byonna nja bikola byoyagala oba go down low byonna nja bikola nfaako nange nkwagala kyokka mulengera akalevu akajabini mutaka yakakwata akateeka wano ayagala akatuge Jasmine. You will have to pay for this. Kino ja kisasulira. Pay for this. Kino ino kisasulira. Ate banango nyigo obulaga akamira akatoka gata n'omumiro omunene. Ande yatabuka. Mwada yagala mwesembereze anda awulire santiri. Mulimu omwana akusemberera ng'esantiri attalidde emirundi 8. Yali akatuze. Omanyi omwana okwekiikamu jukolo n'omwana mulogo abawala balogo omunyigano otamutta n'akudira ewajjajja mutunzi n'omuwulira akudira ewajjajja mutunzi njakka kuba empi jukira ayina gy'agenda gyaloga bali tayagaliza ayobeera mu famire nga mulimu omuntu w'omutima nga gwa nkolongo nga n'obwongo obugattagatta kakati yagenda amuwonenga abadde amunyize nagambye Salongo Mukasa waali buli nsonda yonna gwe babbako ekidduka kyo oba bakikwata kiri ku poliisi yagala kiveeyo nagamba binasooka bikola ne bitereera ne bivaayo n'ababbi n'abakwatira n'olw'okumusasula bweba nnimiro bakubba mu nnimiro nagamba ababbi obasanga ku ttooka oba ku kikolo kya muwogo n'olw'okumusasula mukuba kati Salongo Mukasa waali esimu eri 0748 9396 okufuna mu ngalo zange 5 0748 oba 0779 473610 so omwana mula yasigala awera nkolokooto mbw ajja mufuna mu ngalo ze 5 abadde azise n'okunzita kyokka mpulira mwagala kyokka abadde antugamba adde mpulira ng'ava naye ng'ate mpulira esantiri lijja kyokka abadde antuga wulira ekyagenda maaso omulya mmere kati yakwata ekkubo n'akomawo mu mbuga gye yajjanga muwala muto okanyagamba oyo mwana simulago omwana muto obeere mutima gwa mbuga wololo akyalina eyalwe kumba abawala balogo batandika bakyali bato myaka mito wonaze mu kimumbuga alina gwayita simanyi nkwiriri
Ikwiriri. Nkwiriri nze nali manya agamba kwini kamwita nkwiriri. Nkwiriri. Nkwiriri musambwa nkwiriri musawo. Jangu nina kyenkugamba. Nkwiriri nawe jangu nina kyenkugamba. Nanyini bulamu bwange. Nanyini bulamu bwange jangu. Waliwo ebintu toweredde nkwiriri Katonda wange. Kimu. Jangu munene nanyini buli kimu. Amuyita. Wano yamusinkagananga. Kuyita. Jangu kuyita nkwiriri. Genda owulira. Wuno nabegedde jajjamu. Wanjisu lino wange. Namugamba wanjisu lino wange. Tandise okutuuka ku bintu binali njagala. Tandise okutuuka ku bintu binali njagala. Binali ndubirira okufuna. Oba binali ndubirira okufuna. Ekimu kyonna. Buli kimu kyonna kyonna kindi mu ttaano. Neyanziza. Neyanziza nnyo nkwiriri neyanzeege. Kati omutendera oguddako. Namuga kati omutendera oguddako. Okusobola okukozesa amaanyi ago bulungi. Okusobola okukozesa amaanyi ago obulungi. Nga bw'oyagala gakole. Olina okukolayo akakwakulizo. Olina okukolayo akakwakulizo kamu. Akakwakulizo ki? Akakwakulizo ki? Ogenda okufunayo omulalu. Yamuga agenda afunayo omulalu. Omukozese mu nsonga z'ekikulu. Amwebagajje. Nkwiriri. Banaye nkwiriri banaye omulalu nga atagira. Omwesantiriri omulalu ngenda dijja wankwiriri mazima ddala. Omulalu nga toyina wojja santirirye. Ayagala afuna omulalu. Nawe. Kulevo gye. Amukwata ebigwo. Tuseeko. Teba ne kulevo gye ntuuseeko bannange enkwiriri kati ongamba otyo ogenda maaso n'okubanga neebagajja omulalu. Jjukira obugagga oba ekintu kyonna nga kirimu obukwakulizo kiba kizibu. Saako. Yagamba oba oyagala oba teyagala olina okugezaako. Nabagamba abaana ab'obuwala abaagala okyusa embeera ofune ku musajja alina ku ssente. Abakwana banaku kyokka naye tolina ssente. Abagambako abagagga bwe bajja zibaggwako oluusi ne badduka ne balekaawo ng'ate bamaze okuyisaamu eggaali. Ebizinensi zifa. Bw'ogoba kyogoba tekiyitamu nabagamba mwekwate naalonkamala byonna. Kyokka oli awo okanula maaso. Banno bagenda ne bafuna ssente ne balabika obulungi ne banyirira gw'oli awo olivaayo ddi mu mbeera eyo. Kubeera naalonkamala byonna essimu eri 0749 614 36 614 oba 0785 18 ne 08 nagamba wansi essimu ze ziba ziyitawo kamala byonna. Ekyo tujja kikolako nga tukituuseeko naye alina okuggusa ensonga. Kali yali ayagala kirala ne bamugamba ekyo bajja kikolako naye alina okusooka okuggusa ensonga. Ye mulalu gwe baagala agende yeebagajje. Bane mutuufu sina wentandikira omanyi omulalu gwe. Omanyi omulalu bw'oba omaze omukozesa mbu bw'aba amaze okubeera nga kakasa nti omulongoosaako n'akatambaala akeeru. Amwebagajja akakase nti asooka mulongoosaako n'akatambaala akeeru. Nkwegayiridde. Kyosaamu bannange enkwiriri ekyomulalu mu butuufu esandiriri esiririna. Afusaali wandiŋŋambye omulema oba noŋŋamba akaana akato naye omulalu nga ntandikirawo okumwebagajja obwana bw'obufunika ogwa ku kaneeba n'okazza sayidi n'okalagalo naye omulema ŋŋenda ddala kumwebagajja nti amwana mulaya alaajana. Obwono nefa we butandikira simanyi gye bigenda kuggwira. Mulamba. Yamuwa omwezi mulamba n'agenda ng'aseka. Genze emmandwa z'osanga nga yakuwa obugagga naye ng'oli ku bunkenke bawoza alina emmotoka kumba oli ku maggwa. Osula ku butaaki bigenda kuggwirawa. Nagambye Ssaalongo ow'ekyama ky'obugagga era azzayo eddogo oli eri eyo eyakusindikira eddogo eryo waali mukubire leka kwetuulako. Nagamba oba bizinesi zeziganye oba lwo kitatambula bulungi. Nagamba bugambi kubira mukubi Ssaalongo ow'ekyama ky'obugagga azzeyo eddogo eryo lye bakusindikira obulwadde bwe bakusindikira. Oli yakulogera ku malaalu n'olwala obulwadde obwo bw'omuntu oyo gwe baaziika. Nagamba mukubire essimu eri 0749 58 82 55 oba 0780 96 69 94 Ssaalongo ow'ekyama ky'obugagga 0749 58 82 55 oba 0780 96 69 94. Kaakati mwana muwala yali teyafuna buzibu yamala kyaddaaki n'afuna obuzibu piisi naye yazimba okugulu
naye ng'era omwalo Jasmine yanyiiga nnyo okubeera nga mwana mwana Peace yayitamu n'afuna basale ku disitulikiti gye baali bagenze wa DPC. Era maama yagezaako kuyita kansala gy'alabye ekiwala kino ekibalagavu. Kiwala kibalagavu netonkwatako bane kansala wanange kunuma kibalagavu omudomo gwansalika ate Katonda addira n'agaba kwegamba nawe omuntu n'amuweera ddala naye awakyana kiwala kibalagavu ebeere mutima gwambo gw'omudomo gwansalika amaaso ga ndege omubiri gwonna kyekyo yinza okugamba kirya kimbo egenda maaso mwana wange bannange ulukonna kuzimbya omwana kumuluma okuva ekiro teyeebaka tafunye tulo abantu balogo naye mulimu era abatalogeka ng'okootakoota mu gaalumonde nagamba kubira bukubi Ssaalongo Mukasamu abalina endwadde eziremeddewo bumala kuwona obulwadde n'olwoka omusasula nagamba alina ennyumba ng'akoma ku musingi kulinga ebbiimu ku madirisa poloti eryawo tolina kyogikoleramu wagigula myaka ku myaka oludde mu muzigo naye ng'olina ettaka yita wa Ssaalongo Mukasa ku 0784 963 oba 0779 nabagambye ku Sande tugenda kubeera nga tudda mu jjolo epuloti za kakadde wali Nakifuma Kankizi Nakifuma Ndese Nakifuma Busaabala nabagamba ekiyunga Mukarajaawo jjolo erinawo ebyapa bya $15,000 ne $25,000 ettaka ly'Omukarajaawo ku kolansi nga lyandagano ya $5,000,000 mu jjolo. Ku Sande tugenda muganda wange jjolo ekwata ekibanyampula nagamba n'ojja na $20,000 oba 10 bazikwatako n'osasulako n'ojja nga weetuma wekka mpaka lw'omalayo ekyo nno kikulu nnyo abantu basasudde ettaka weebatu ne balimalayo ng'oli ajja na $10,000 n'asibako ssente ze ne kitandika omuwa empenda ne kitandika omuwaga muli nti sasula ogenda buli mazziyo ng'ate oliwo so banne mujje ku Sande entambula zaabwe eziri ewandege ya Katale n'ekiteeka ku mafuta ku Shell nabagamba ku Mawanda Road ku Kaleerwe opposite n'amafuta entambula zibeerawo ne kugamba ne Koino Market entambula za jjolo weezire nagamba mbeeka kasa 10 ku kinnaakyo ku by'ettaka kuba mbalangidde ebbanga ate nange ngenda mbeerayo wandege yawo Katale Midwa abeerawo yakola ku ntambula ezo buli kifo kyonna esimu ya Midwa eri 0702546991 0702546991 oba okubeera ejjolo kennyini nannyini kampani ku 0776 nagamba esimu za jjolo mu nsonda awo zibaawo oba 0700 bw'otafuna puloti mu jjolo bannange bw'otyo bw'olifa ng'ofiiridde muzigo kuba tutandikira kakadde bwe kati kamu ng'ate kibanyampala jjolo ekikwata ate bw'ogula puloti 5 ng'oguze ez'endagaano 5 bakwongeza puloti namba nga ya ndagaano bw'ogula ebyapa 5 bagenda kwongeza puloti namba kyapa kiramba yenkola ya jjolo kale no maama yali agezezaako bakwasaganye ne kansala mwana mwana ne bigaana ono yajja n'amulabako naye ng'ate yavaako embererezi abantu betuyita bannaffe betuyita abaffe ate be bavaako embererezi kyova olaba bayibuli egamba omulaba anaaba wa mu nju abantu abatukola ebibi tebava wala babeera ba mu nnyumba zaffe baluganda abakeŋŋanda n'emikwano yamugankakana owulidde munnange ojja kutereera mwana wange bigenda kuggwera abanne nkiddamu temusubwa olw'Essande nga tugenda mu jjolo keera entambula ziri wandege ya Katale keera ove waka ng'omulalu atategedde ono obupangisa ensoma nyi gyeraga ggwe ensoma nyi ettaka ojja tuuka ekiseera nga tusobola gula wano kwetolola Wakiso kwetolola Mukono nalo kyasobola funa yadde tapuloti y'obukadde 5 ettaka likyali kakadde okyali mu kuzembeya lino olimbuulira kubira jjolo kati va mu kwebaka akasente konna kolina kwata mukwasa ojja osobola okubanga ogula ettaka yita ku 0776638381 oba 0700116403 yateekawo entambula zaabwereere ku lw'abantu abannaku abatalina ssente jangu olinnye genda ewandege ya Katale genda ku Kaleerwe ku Mawanda Road genda ekiteeka ku mafuta zibeerawo ne Koino Market tuula ojja mu jjolo ofunira abaana ettaka ng'obudde bukyali bagamba oluta mukakita omanya lwayagala lutte mukakitaawo olutta nnyoko kaakati kansala aleeta amawulire nga ne mwana muwala yazimba okugulu
Muli mulemereddwa. Kaakati bonna balemereddwa ogenda ku district. Mulina emyaka kituufu. Yeebuuza kiki abooluganda Ababironi yali alowooza Muganda epiisi ya muloga. Naye Katonda ono kyaterekera omunaku tekitera kuvunda. Amazima tegeekweka obulimba busobola okukeera. Amazima ne gakeeriwa naye era gamala ne gavaayo. Ate nga g'amaanyi kale n'obulimba ne buswalira ddala. Kuba bagamba omulimba agwana ate mukkiriza. Tugenda maaso mpolampola n'agamba Silver taata Nicola nga bulijjo okuva mu Silver's production. N'agamba I number one fan my son Nehemiah ne Neraya. Be ba super selector baabo buli w'okalengera oba okalabyewa wonna gwemanya Bebo. Tukyagenderera maaso ne firimu. Kale omwana muwala tulengera alina gye yali azze. Tulowooza ajja kebera ku wini oba yasanga wasibe. Yali azze kebera ku ono. Tukira yamugamba ekyama kyabwe. Ayagala amwagale. Abaana gye bali ng'agamba omusajja bw'atali njagala ndi muloga. Jasmine. Tuwagenza okulaba okutta tekukumala. Kati wagenza okulanga okutta tekukumala. Nange oyagala onzite. Kamwagala. Lwakuba muneeba n'avubuka si bakulu bufunga ffe ebiseera byaffe nga kasita omusaayi guba mulamu. Nkuyisaamu eggaali ng'ate yawaya ya solido zino ez'amasannyalaze ng'esipaaki nga ninkulika awo. Kabulengane. Kamwepiisuulirako bwe kamoola amaaso kagamuuzuula. Lwakubeera osobola oyisaawo solido n'ogenda n'ebisiraani. Bwe kamwozoola amaaso yagamba takeetaaga. Nze njagala peace naye se bwamutusizaako obuzibu. Jasmine nnyabo. Walowoozezza ojja kumuloga. Walowoozezza ojja kumuloga. Mulemese. Omulemese. Her future. Future ye oba ebiseera by'emaaso. Neyango lekendo ogizikiza I know it is you. ate nze ekimanyi bulungi nti ye ggwe. Teri mulala ye ggwe. Let me warn you, Jasmine. Jasmine. I want you to get this into your skull. Kino njagala okifune mu kawangako muli munda. Remain and peace. Titosobola kunjawula wakati wange ne peace. Tuli bwe tuti kalinda minyira na nnyindo. Kabandi ku ndongo matunda mutwe nze nkubuulidde. Action zompai. Kwegamba byonna byonna ebyo expression zompulaga nti kwegamba ogenda kukubaako kyokola nti tugenda kuntiisa. Jjukira abasajja tumala tetwetiririra. Nagambye Ssaalongo Ddungu akolera ku bwerere omusajja ono wulira bulungi. Nagamba oba olina ebyekika nga bikusumbwa bayita simanyi empewo z'ekika. Simanyi bwe nkola ebyange tebiyitamu. Simanyi bwe ngoba ddi lutegenda maaso. Simanyi nze nagobya omulimu gwagaanye. Simanyi nze bwe mpasa omukazi agenda. Simanyi nze nina ebisiraani. Nagamba yitako buyise wa Ssaalongo Ddungu akolera ku bwerere. Akunaaza ekyogo kye toliddayo kudda mabega. Byonna byoliko bigende. Oterere buli kimu akikutereereza bulungi. Nagamba tazannya essimu ali ku 0748 19 29 92 njikuddiramu 0748 19 29 oba 076 11 076 yogera naye. Kali yayogera byayogera byonna nga kamulaba kyamulinga essalambwa eri ensenge. Naye ng'akalaze ntakatidde kamwaga ate kaze kamusiigidde omudomo gulinga ekiwoowoolo. Era nze ojja kunfuna. Ande tebinnaba kuggwa oteeka okugenda maaso n'okumpa essantiri lyenjagala. Oba mu nsiko oba wano ewuwo oba mu kiyungu kyewammwe nze oteeka okumpa essantiri lyenjagala. Saagala byakunsiriwalirako. Sijja kwagala musajja yenna ku kyalo kuno okuggyako ompadde essantiri. Ayina gwatambula naye gwe bayita aswiriri. Simanyi akwiriri simanyi biki. Ono eswirino. Olwamulaba n'avunnama. Nagambye oyo omusajja si wo. Tuwadde omusajja owuwo. Kaakati yamugamba mbu omusajja ate si wo. Olina ky'omwagaza. Mbu yamuwadde omusajja owuwe. Oyo talina kyamwagaza. Yagala kutujeemera. Oyagala kutujeemera. Yamuwa omulalu gw'aba agenda akibirikane naye. Olunaku lumu. Yamugamba nkwadde olunaku lumu.
okola ky'olina okukola bwe kiba kiganye ebiddako tombuuza naye nekikulema bwe kiti ojja kuloza ku bukambwe bwange byeba abantu bayingira ebintu bye batamanyi yasaba musajja gwayagala amwagale kyokka ate omusambwa gwe yafunako obuyinza bwonna n'amaanyi gumugamba genda kukyubirikana mulalu talina santiri lya mulalu waliwo omuntu nga mulamu ng'alina essantiri ly'omuntu omulalu bano abali akasasiro abaawunya yenna abatategerekeka kati ng'omukyubirika n'oti ate ng'oli mwana wa buwala kale singa abadde nno mukazi manyi oba singa abadde musajja omulalu omukazi kyangu nnyo ozizika buzizisi naye kakati omukazi gwogende otandika okwezizika kiki katulabe firimu eno gye bigenda okuggwera nagabe bagiyise omulyamere ekitundu ekyokubiri nate okuva mu Silvers Production nga buli gyeranga vijje Silver atatandikono zenkwereza buterevu nagamba ku Moon TV nate era nga wooli wetuli nga tubone buli ba Technical Business and Vocational Institute bakabaka musomesa emirimu gy'omutoto beerabiranga emirimu gyonna egy'emikono okubajja okuzimba okukanika okufumba okutunga ekyalani kola ku TV n'ebirala ndolondo nagamba bali ku 0752 42 075 bali kilometers 13 nate okuva ku Mityana Road bakafulu musomesa emirimu gyonna egy'emikono bakakensa bw'oba weekwata tozunga kusala nsawo mu kibuga Kampala bali mu kiweesanga bakava ku poliisi kati mwana mwala tulengera ennyumba yali agiggwawo kitegeeza ti yali yamuvubuka ono bamugamba alina ofuna omulalu kati ate waliwo omulalu ali ku kyalo wuno omu yayeyita inginiya Thande bamuyita Iraguha Moses odigino nemuzi mwana mulenzi oyo ayagala kukola ki ajja okosala yakaninda minyirako ennyindo abalalu oba baabaki era munda ayagala mwana muwala yajja alina okukola kye bamugambye bw'atakikola olunaku bamuwalumu oba yajja ali tayaali nga munda yenna yetayaalisiza manyi abakazi kyangu nnyo okutambula nga ali tayaali ng'ali yenna kyekyo kati alina okutuukiriza ensonga z'omulalu omulalu ali wano alaba tekijja wezzika otya omulalu yazza yali tayaali talina yadde akabika omulalu naye aze kutayalisa mulalu tugenda maaso ne firimu yamugaa Sande yeeyita mbu inginiya Sande kaduumye olwamulaba n'aseka gabayo inginiya Sande yanaaba obwongo bwanaaba inginiya Sande oyo ono Sande weena akawuka kuba kakati okusinzira yayitako obwongo bwanaaba waya ezimu zonna teziriiko eya bbulu n'emyufu bamuyita Iraguha Moses oligino nemuzi nagambye baana bafa bawano nenyongere okutegeeza nti bayi Uganda nate bidi Uganda tubagiremu na Uganda mpaka ku ntiko yasooka n'abaza omanyi kye bayita okweggala omulalu ate ng'oli mukazi fe abasajja kyanguwa ozizika buzizi sooti nga kiggwa naye omukazi gwokimanyi ekyo egenda maaso yajja n'obwokulya obusikiriza obuleeta essantiri ly'omulalu omulalu ono naye yeematira inginiya Sande kati amuwa obwokulya weekoza akikwata olusuuta obujeewa inginiya Sande bannange oba onywanywa kya Sande amwetedde n'akokulya asooka kwetegereza kino kyekitangazo mwe yalabiranga Abaegypti nga balwana n'Abamerika esoda nga basula ebyokulya akabeera yakabakanga makwanzi naye baabawunya atunulanga ekikami bigenda kuggwerawa mwana muwala anoonya santiri n'atandika okulaga esantiri aleeta obukodyo obutandika okuleeta esantiri naye omulalu anaalifuna ngamba kino kiki gwe kyenkutte wano inginiya Sande muvi
Munywa nawe toshimanyi. Na ingini tochimanyi kakati atandise okwogera oluzungu. Nasooka mulaga ku savu kati ono omulalo amasavu abaagala amasavu galabwaffe abalamu balabye dda. Era kati abaana abangu wano mbikulira esavu otyo oli bikuliranga mu lugo olimbuulira egenda maaso bakiryangusa paatu bano babosa Paulo wikula ku savu bwoti katono nnyo maaso ne gafuuka mamyufu mwana ayagala nabo omulalu ono ng'ensonga zonna zituukiriza kati ate aseka busesa amaaso gamulinga gangege kati akwata kamakansi ingiriya Sande naawe Sande bambi Sande kusikusi Sande naawe genda maaso mwana muwala omusambwa gwamugamba munnange ono ye musajja gwalina okukola ki genda maaso firimu byonna bikoze inginiya Sande ave mu mbeera mulalu esantiri osanga n'obusuwa bwonna bwazibikira anoonya engeri gyabuzubukula naye kiggwera wa olwo ali kuki yewo okumulinda ku byakulya tali ku santiri sikundakumagumaki mbadde ndudde okugatokwatako nga tonalaba santiri kale jangu okimaama gikamoni kamani getiza eggs nafuna wagateeka osanga baana agajja wano esantiri linajja ate wajja ogateeka eyo mpamagi gweva ne muzannyo abadde aludde olya ku magi bulijjo alya amavundu kati ate amadamu agalengedde mwana n'agajjayo gyabadde agatadde alaba teri kigenda maaso mpa amagi gwe leeta amagi va muzannyo leeta amagi wano mpa amagi amagi gamusitudde tafunire santiri wano omulalu akati bwagamba eyingini ya Sande nagambye okwegatta kuba naffe bano ababumala essimu eri 074 2 772 00 074 2 772 nenkugamba gwagala essimu za Ssaalongo Mukasa akolera ekintu ku bwerere n'osasula ng'omaze kutereera ng'omaze kulabako kawe bulwadde bumala kgenda kawe bwavu bumala kuvaawo yita ku 074 939 6 oba 077 473 10 078 939 ne 077 473 10 mukubiri kati mwana mala yagezaako kutegesa nti nenga omulala olowooza byaliko nabagamba mumbuzanye essimu za Ssaalongo atasaba ssente mwe bababba wabbi ne bayinaayina nagamba abakwata n'abakomyawo n'obalabakawo nga naye waali n'olyoka osasula akasente ko ng'omanya n'olyoka omwebaza odda buzzi kumwebaza nga babbi obakutte Ssaalongo atasaba ssente nakugamba eguba mulimu omala kugufuna n'odda buzzi ne weebaza nagamba wekibeera nga babbi bakubba mu nnimiro abo bakwatira ddala obasanga mu nnimiro bizinesi nga zigootana amakubo gonna geesiba nagamba mukubiri esimu eri 0750011 ne 025 oba 075201499 njikuddiramu eri 0750011 ne 025 oba 075201499 kulaba otandise otambulira ddala eno mwana mala atambulira ddala naye walayo ojja kuterera wini nze nakimanya oyo omuwala obulogo bw'alina bujja kukoma nabagamba Nnaalongo Kamala byonna abaana ab'obuwala ab'obulenzi nagamba tukako mu lujja lwa Nnaalongo Kamala byonna ogenda kakasa abaana abawala temukyalira nsiko temugenda wanakakande temulaba kuddya temulaba kukuzaala mukweseza empeke oluzaalo ne lufa oba ne bakusiranya n'ofa nga tuzaala oba tuzaala obanga eyafa nabagamba bizinesi nga zigootana tolina mikisa abagamba olina ekigere kyambaata simanyi olina ebisiraani ebyo Nnaalongo tobimunyumiza embeera agenda kugikyusa nagamba eri 079 kwomufunira inkaga 1436 oyogere naye 079 inkaga 1436 oba 075 18 ne 08 uninjogera nawe tetusoboka pisi nawe ndezokiraba kosirikidde ndezokiragata nti tetusoboka pisi kuyitamu nze nengana kuyitamu kakati pisi muyise emirundi emeka bano omulamwa gwonna guli ku pisi bamanyi abasiraanya amugamba pisi omwana omuyise emirundi emeka
banja abalina obwongo nga bubwamusibira awo bwetololera awo loza mugezi naye nga mufu muzibu Kyengendo ensi erinda abo kikwasako emikono egyo yamugaa kyengendo muddiza agenda kikwasako emikono egyo ajja kakasa kinaffe tuli balogo genda kulaba ajja kulaba oyo omusiru ate baba batiisatiisa nze ne Peace twabasinga nze ne Peace tulaba anaanasinga nja kumuloga ajja kumpulira yamusika kikyati nyabo njogera naawe nyabo njogera naawe nzijjukira bulungi nyabo nga taata tannafa nga taata tannafa lipooti y'omusawo njijjukira bulungi ekyamutta kati kiba kitegeeza afesi ye yaloga taata nti maama affe si yaloga taata kuwini onkutte bannaye nkimanyi oli mukumbuzaabuza mbadde mwene embeera ogulu kwange kuzimbye nga sobola ttawa ndowooza Peace ne mama we batuloga naye kati saawa zino ne Peace naye mulwadde ekirwadde kyekimu kyenina yategera obulumi bwe bumu naye okugulu kweku obulumi bwe bumu n'okugulu kwekumu Wini onkutta ati tonta yamirembe kino kiba kitegeeza kintu kirala nti atuliko tuloga kyali waffe atumanyi nnyo era yatuloga ate ateeka okuba yabadde n'akakwate ku bigenda mu maaso ebyokusoma naagala tusiraanye biki byotukola nze ne Peace nedda siina kyembakola ni bannange okutte bannaye akalega kange ogenda akakutula gwatuloga obaani wini bannaye kumbe bambi si kyekibaloga wini bannange erina waabwe nga bondaba nyinza kuloga kimazima obutini bwange n'omudomo gwange guno ogulinga ensalika nyinza kuloga ki kati mbu Peace yagenze ku disitulikiti webwaŋŋamba si bwebwaŋŋamba busirusiru bwo ogenda maaso nsiriwaza kati waba Peace yayise gwe bikwatirako olina endugu nkolaba ogirina nangoleka guwansiranje newali ogedde ebira nenze banesinza genda maaso nakola kintu ekyo Wini kigambo kibinya kyoyogedde bannange sisobola sokundike sobola bannange wini bannange ndeka bannange wini nze sisobola bannange banezi wena wenza kugamba bannange wini wini sina kyensobola kukola dda kati ni bwe kati muganda wange nkubuulira wali kyensobola kukola nkulayirira nkubuulira tugende kale nkulambuza bakobola bali emindi yonna oba ekintu kyonna kyenkoze yalayira baba wini bannange onzitira bwereere wagambye mukyogenda okukola Peace agenda kikwatisako emikono ebiri wali ogenda mukola ki kati wano togenda vaawo yamukwata ettaaya akalega kakutte mutasobola kutoloka tugende kutwala waffe tugende waffe olabe sina nekimu kyenna kalibeera essabo tugende wala enyumba yaffe ya bbaati oyingire buli wamu oyazeola namutegera kumpayiriza bunze abaloga ekyagenda maaso nagamba alina kyoyagala okwebuuza lwaki ebintu tebitambula bulungi lwaki bizinensi yedde emabega lwaki byokola tebitambula obanga asituka nodda wansi nagamba kubira omusajja ono abikubulire nga tolina kyomunyeze n'ebirala byotamanyi essimu nagamba gikwate eri 0743 798 0743 798 nagamba omuteekamu lukumu lwa simu lwokka oba 0704 37 669 0704 37 669 yogera naye sokulindeko naye bannange wini nonyeza bwereze sinza genda maaso nakubaloga wini nyinza ntya mazima okudda ku mukwano gwange nfanfe nemuloga bannange nze nansesa akaleega mpula nemwa giwoomerera kati bannangira obulogo kati omukwano gukomye na wano yamusika nasigala nga yeekubagiza bigenda kugwira wadagamba okuva mu Silvers Production nga bigira nga bijja Silver atatandika nezenkweza butenevu wano ku Moon TV natera nga buli wetuli yarajana n'avaayo ng'agenda akuba emiranga ng'agenda akuba emiranga kaakati eno muganda wange omulalu bannange olowooza omulalu ne mwana muwala olowooza tebatta ekyama
Kakati omulala engeri gye yali aludde agamba bannange nze yingini ya Sande kye bamukoze kye bakoze omulalu Katonda yamanyi. Mwana mala yaguma n'akituukiriza ku kuwunya kwe ebintu n'abituukiriza. Abaana ab'obuwala balina ebizibu, abaana ab'obuwala balina ebizibu. Bamugamba nga maliriza musimuleko n'akatambaala akeeru. Yingini ya Sande ebintu afunye byaweerere ku alaali, era yingini ya Sande neyongerayo mwana muwala naye nga tali kyerabira obulamu bwe bwonna. Abantu bafuna ebintu bw'amala okikola. Omusambwa gwali wano gwamugamba ayina okubeera n'omulalu amukyubirikane. Amaze omukyubirikana asembera bigenda kuggwera gwa akwata akatambaala akawaayo ke bamugamba nga amaze yeesimbule n'akatambaala ebisigadde byonna bijja kuggwa ne gusimayiringa. Kiki ekiddako nga bagamba to be continued. Tujja kufuna ekitundu ekirala eky'omulya mmere. All rights deserved.